kubanga emirembe gigenda kukyuka ng'olwero gwe oli mu mmotoka zino zetulaba nti ze ziriko eriyo ba Diamond Platinum abalina private jet ndiro aliraba interview ya Diamond Platinum ng'avuluga basaida kaloli wanchekecha ndiro aliyo mulabyeko guruza gwosinga abasajja okubeera obulungi ogamba oti alhamdulillah ndi bulungi omukama akyatukuumye tukyatambuza obulamu amina anyingidde wano eno naye ndaba omuzungu ng'atudde mu kawunta engamba ko jjatifu watukozeeko oba namunswa watukozeeko omanyi omutwaliza emyaka 18 yeeyogerera kati wenzira wano okwogerera abantu mbeera ndiko ekikyamu ku mutwe kitegeeza asobola okusalawo nga ye omuntu nga nti ntuuse oluusi omuyinza okulabisa amaaso engeri gyemu yavubuka abapapapapa ate era omwana akyabulamu nange muyiteeko wano eno naye baaba kale kojja tukwaniriza amiina twakola wano interview n'oyogera ku mwami Kijambu manager wa Lutalo bingi nnyo byewayogera n'emivuyo maybe gye yakola buli ogandi gye yakola naye ye naava n'agamba nti nno gwe weenoonyeza bibyo era talina nkolagana gy'alina naawe era kyeyasembayo okugamba nti nno oludde mu mulimu gw'obufere omutunda eddagala ekyamu so kakati buli bantu abamu ng'osooka n'otunuulira akyogedde lwaki akyogeredde capacity ki kubanga eddagala ly'obutonde lya bbeeyi omuntu asobola n'oddyogerako asobola ate eddigula so kati abantu baddamu kusinziira level y'omuntu gy'ayogereddeko asobola okwaffordinga ky'ayogedde eddagala ly'obutonde lya bbeeyi omuntu akozesa eddagala lya habo mugagga nga ne value y'obulamu agimanyi so eddagala ly'obutonde teririiko nti oba teriko oba teriki kuba jjo miti ogatta guli na guno kati tibeera ddi nga terigenda kukolera muntu ate nga ne bajjajjaffe kwe baakulira kati bw'osanga omuntu ayingira emyaka 6 ng'akyayogera ku ddagala ly'obutonde tomuwanise nnyo no ngamba siyogera ku ye ngamba omuntu ayingira emyaka 6 ng'akyayogera ku ddagala ly'obutonde nga tamanyi value ya ddagala lya butonde wewejja okusanga tamanyi value ya muntu ayimbidde emyaka 5 nga bw'anaaba amwogera kajja kusanga ayogera nga bw'asanze some people boogera nga bwe bakola ki ate tetusobola kulwanagana na muntu atamanyi abo tubaleka nga bwe bali naye nakugamba bwe twali wano ti mbadde enkola ensobi okwogera ku Kijambu ng'omuntu talina kyasobola kumala ku nsonga zange bakama abenze bankubira essimu ne bangamba kya bulijjo abaana basobola okwonoona eyo bakama bo oyogera ku muyimbi David Lutalo n'abantu abavunaanyizibwa abasobola abalina impact mu kino kyenjogerako abamanyi value ya ssente za kasitoma zaleese n'abamanyi omugaso gwa kasitoma okujja oggula sho bo bakitegedde era nafunye essimu eveewo omuntu omunagamba tugenda kwogerezeganya so kati ne baŋŋamba nti kya bulijjo abaana abo bakoze ebivuyo bingi balidde ku ssente z'abantu nnyingi naye bo bazze basasolera nga bulijjo era ne beeyama titugenda kwogera ye kyatannamanya nti bakama be benayogedde nabo ekitegeeza byonna bye bakola kuba yabadde agamba tebalina bye baali bakoze kuba n'endongo tozitegeka oli bbulooka w'abayimbi kale tewali buzibu naawe bw'okimanyi ati kati njogera okusinziira ku bigambo omuntu yenna mu Uganda ndi omu ku bantu 5 omwaka bategeka sho kati yali aguza omuntu sho gwatamanyi nti agitegeka talina risiiti ng'eriko kitonsa ngeri mu miliyoni 10 omuntu atamanyi kyakola ateeka sente miliyoni 10 mu kintu kati kapasite y'abantu abalizoninga nga baddamu mu Uganda erillo abantu abo batono receiving owekyagamba abo abantu batono era baweebwa omuntu yenna alizoninga nga agenda okuddamu balina ne hormone gye babeera ba upgradinga some people balina hormones ezimu nga ziri wansi
nga bo benyini beetaaga ku boostinga ajje wano omuwe ku ddagala eri boostinga hormones kuba olirina naye bw'aba agamba nti aligira nze nno ye manager yeka gwe nasoose okulaba avaayo n'avuma kasitooma package mumpe tewali tukule kola halo je baliko mukulu kale sebo yesebo sebo dozi ya sukali ya 25 25 kale abiri nja kuwa tofaayo ye taata kale sebo okitegedde Ivan so sajja agaendaga terikola abantu bakuba simu mazino zonna simu halo wanji kale nkubirako mu dakiika nga 10 okitegedde Ivan nti emyaka gyange gyonna egy'obuto kuba nze nkuze ne jjajja wange nga mutabuzi wa ddagala esi egwali tandise nze nditandise nkuze wano nange ndimanyi eddagala ly'obutonde tebalyogerako era bw'osanga oli nga discussinga ku ddagala ly'obutonde nga tamanyi mugaso gwalyo oyo n'obulamu bwe tamanyi mugaso gwe nga tonnafuna ddagala lya zzungu lyonna kulikozesa abantu batandikira ku ddagala lya butonde kati osanga omuntu akyogera bw'atyo tomunenya naye zo ensonga zange naye zawedde nze ku lwange kubanga bakama abe bankubidde essimu nze mbadde nkola ekintu ekyali kituufu engeri gye tuli nti nga bwe naakwata mutabani wange ne mmutuma n'ayonoona ne sitamanyi eri nti ayonoonye ne neekanga abantu nga baŋŋamba nti kino nakino tabani oyabba wano egundi kati nange bwe kyabadde naye alina interview nga nti namuwa ssente so kojja kati oyo saagala kuddamu kumwogerako ekikulu ba boosi be ensonga bagiyingiddemu kya bulijjo naffe abaana baffe tubatuma eyo ne boonoona naye abakulu kasamukwatagana ensonga eggwa waliwo abantu ab'omuzinzi ab'obuvunaanyizibwa bamanyi bizinesi n'abamanyi client ng'aleese ssente ayisibwa atya abo gye bali katosobola kukkiriza ttambula na knowledge ya mwana mukozi ate gwe n'ogitwala kati nga nze wano nenkola nga mutabani we n'akola ensobi nakukolako eyo ensobi Ivan nemutandika okweyasaayasa bati nemujja nekituuka eno nenkitegeera nsobola okuvaayo nga CEO nsobola okuvaayo nga director nenga omwana bw'aba yakola ensobi muleke eyo ffe twesortinge era nayogedde dda ne bakama abo bakimanyi eyo ensonga twagivuddeko dda kale twali tuli awo Edikezo n'akola interview n'omukulu Edison n'abaako ebigambo byayogera ebitaasanyusizza bantu baayimba ennyo nze nno byansanyusizza bitya era ntegedde nti ogenda kubuuza bitya nze ndi musanyufu otya n'Edikezo byagambye nti abayimbi b'eno generation nze ndi musanyufu gwe bwenkeera ku makya nenkutuma omulimu nenkuwa ssente n'otagukola gwe tobeera affected so ate bw'ogukola sikusasula omulimu gwa Kenza ali mu gukola ogw'okukkakkanya abayimbi ani yagumutuma agulina ali mu mirimu gy'akola kuba toli mutume kyekikukwasa abasajja abakulu ngaabo n'obakuŋŋaanya awantu wamu nga webagabira obumeremere n'obusentesente bwa transport ate nobala n'ovaayo n'obibalangira noga nti oyo si mutume yadde tabalangira yabalangidde kakati kino nze kankikubuulire tutubanga olina girlfriend wo ewaka ng'omutuusa ku ntikko n'ovaayo n'ogamba notandika okwepa n'ogetwamune noga nti ne taata musinga okutuusa omukyala ku ntikko oba omuvudde
kati kino Kenzo kye yakoze yatuusizza mukazi we ku ntikko navvooleramu ne bataata be nabo tebamanyi kwegatta. Ekintu kyeyogeddeko tolowooza nti no because bw'otunuulira assets abantu bano ze bayingira bakamiliyoni bw'otandikanga okwogera ekyo kye nnakugambye nti not everyone nti asobola okwogera ng'akozesezza common sense. Bw'oba oyogera ku kintu tunuulira ebintu bisatu. Ekisooka tunuulira system mw'okoledde nabo mwe bakoledde. Ekyokubiri gundi yali ki system analog twaliko analog ne digital so comparinga digital life na analog system tosobola. Ekyokusatu wawe ngendo kyogerera bino ebintu bisatu abantu basiga abamu batunuzaamu kamera naye nga tebamanyi. Mulimu abantu abamu nagamba Katonda tagaba kintu kimu, tagaba kintu mutamu wa bintu bibiri mulundi gumu. Kyobala ojja kusanga eyasoma ennyo ng'ali ku boda boda ate asoma minisita. Kisoboka. Kati ebintu bisiŋŋana. Kati olwaleero olunaku Kenzo lwe yakuŋŋaanya bakitaffe abo abayimbi n'abagulira emmere n'abagulira caayi n'abawa butransport ne badda eka yamanya nti ekyo kye kibajyamu. Bw'otunuulira environment gye bayimbiramu ne Kenzo gye bayimbiddemu bali bagagga nnyo okusinga Kenzo kubanga tolina garanti ti Kenzo anaaweza emyaka muzeeyise batta gy'alina ng'akyali bulungi. Omuntu yenna eyayimba ku generation eri ey'emabega abaafa gye bali abaanyigirizibwa gye bali n'abaakosebwa nga tetukyasobola balaba gye bali kati ate gweddire ku muntu omulamu nti omusinga nnyo. Kojja tolowooza nti nno amazima gaabalumye bulumye okuvaayo kaaba anti Kenzo ye yateekateeka ne Allah nga balina kuba na biki gino emyaka kuba ye alabika ayogera ne Katonda. Buba tokimanyi gwe okakasa otya nti ye Allah ebitonde byenge yasalawo bikuuma nga biri mu mbeera bwetyo. Bw'okugamba nti nno bo balina amayumba naye abasajja nga Baddaani Mugula ba Fred Sebatta tebagalina. Bw'okimanyi nti nno omuntu yenna atalina nnyumba gavumenti emufunirawo okumuteeka ng'abaana abali ku nguudo. Olina ebyapa bimeka e Kampala? Kampala nnyinza obeera nga siinaawo kyapa. Osula bweru w'osula weewawo. Bantu bangi nnyo be mulaba mu mayumba bebaga nti mugende ku Google gw'ogikomandinga ekyokukola kyewateekayo ne Google kyegenda otulaga. Abantu bangi balina ebifaananyi ku mayumba nga bw'otuuka mu geeti yaabwe si byebyo. Balina nnyumba za kalina basula mu za wansi nga n'ettaka teriri mu mannya gaabwe. So bino bye tugenda okudisikasa ekintu kyonna ky'otadisikasinga ngako byebyenfuna. Wosanga ng'omuntu nga yakafuna ng'ayogera nnyo manya teyali lwedde kufuna ssente. Muntu alina ssente tayogera, zaamutomera butomezi. Kubanga ne bw'okwata bukwasi nnyimba n'okwata oluyimba lwa Sebatta tolina oluyimba lwa Kenzo lw'osobola dukompeyalingako. Teruliiwo. Okwate nalwewuuba muteeke ku zigido. Bino ebitundu biri self-explanatory. Oba okwate wanedda kale ekyo tukireke tukwate luyimba ki tukwate muli asooka omugatte ku stamina. Anti like stamina yatambula nnyo singa muli asooka. Yamukubira mu system ng'etambuza. Ennyimba za Sebatta zaabo ba Sebatta bakafeero Baddaani Mugula zirwanye nnyo okubanga ne ku flash kweziri. Obudde buno ne ku TikTok tokakasa nti nno ez'aba Kenzo zinaatuuka mu system endala eneddako endala ejja. Bo zaava mu Gramford gwe gy'otaalabako ne zijja nga Gramford ng'ekyagulibwa tegulibwa na syringes ng'egulibwa Simoni. Mwe temubimanyi. Abasajja bangi bakulu nga bayingira emyaka 6 nga bino tasobola birizoninga. Nga bw'onojja n'omuganda ku nsobi yajja kunyiiga bunyiizi. Ennyimba za Sebatta zaagulwako ku Gramford nga ziri ku Gramford nga zigulibwa Simoni.
Gwokakasa otya nti Kenzo owa Shiringisi tina ennyimba zo zinaatuuka mu kalensi endala erijja nga omulembe gukyuse? Atolowooza nti nno bye baafunamu mwezi ennyimba binene nnyo. Kenzo akyalina okukola emyaka emirala 20 okubituukako abasibatta bye baafuna. Anti bo tebavuga ku mmotoka mpe. Akempe oyogedde kaaki? Bo tebavuga ku mmotoka mpe. Kiringa omuntu ajja essaawa eno nanneepimamu. Nze from day one ndi mupakasi mu mulimu gwange. Okitegedde? From day one ndi muki? Ni mupakasi mu mulimu gwange, buli kyenkoze nkikoze empakasi. Kati eriyo omuntu alya ssente ez'obwezi bamuwadde okukola emirimu. Bo ne bafuna amaanyi ne bajja ne mu kamera. Naye nga ssente za mirimu z'abandi. Nze ne bwe mba nsuzizza emitwalo egi 2 nsinga gw'alina miliyoni 5 nga za mukamaawo. Kubanga Muzeeyi Ssebatta ayina waasula, ayina amataka ge batamuwadde buwi nga ne ssente tazina we zivudde. Okitegedde? Ebiseera byabwe waba otunuulira kati eno generation abayimbi bonna be yamenye, Bebe Cool gavumenti yali emuyambyeko, Chameleone, Eddie Kenzo yennyini, Gravity yennyini. Bali bo gavumenti teyabayambako nga boto baweyingiraawo. Buli kye balina oba kitono ntuuyo zaabwe. Temuli ssente ya muwi wa musolo ediibuudibwa. Kitegedde? Kati tusobola kwekompeyalinga ku ssente ya muwi wa musolo na muntu apakasa na ntuuyo zo. Of course tebifaanagana. Tugeraageranye ku music obudde buno senga bakwata music wa Kenzo yamuteeka ku katale. N'owa musajja nga Ssebatta. Tonsitula wano. Ate kati tosobola kompeyalinga kamyu ku njovu. Ate ebyobugagga yayogedde ebyobugagga kati nabyo tubiyinza obiyetera mu byobugagga. Bugagga ki? Nti ziriwo esinga oggulwa. Essaawa eno. Of course old is gold. Tukimanyi ekyo. Teri muyimbi wano alina luyimba nga teruvudde mu nnyimba ezo. Era bw'otunuulira beat, bw'otunuulira lyrics ezimu zeemabega. Era zonna buli alina oluyimba nga lukoze bulungi. Nze njogera ku alina ennyimba ezikoze obulungi, ezikoze value nga ba Mr. Kisemakula, ba David Lutalo, abalina ennyimba ezo ezikoze obulungi. Geoffrey Lutaya, ba Ronald Mayinja, ba Catherine Kusaasira. Weddayo owulirize kadongo kamu. Bazijja omwo. Zira tezifaanagana, but melodies ezimu ne lyrics ezimu ziva muli. Kyeyayogedde yabadde takitegeera. Batunula mu kamera nga tebali ready. Ate namwe abawa interviewing nga mulekeraawo. Si buli muntu yenna alina otunuzibwamu kamera. Mulimu abantu abamu batateekeddwa tunula mu kamera nga natural ye Katonda yamutondera kubeera mabega wa kamera. Kyobala abapresenter gye bali aba kamera n'aba radio n'abalaba abantu abo byanjawulo. Katonda tasobola kuwa kintu mulundi gumu nga gwe yenna gw'okirina. Ate nammwe bamuzeeyi Ssebatta mumanye baliyo yammwe. Ono omulenzi tasobola bakuŋŋanya ku federation n'amala n'akuba ne drive omwo mu mutundwe ne mugenda ne mutuula wali ne babasavinga caayi n'emmere ng'ate mulina abantu abandi basasulidde obbalaba. Ebyo byonna kukkakkanya bayimbi. So obawa magezi ki? Muveeyo musobola okusitandinga nga Kenzo taliiwo, mwayimba dda nga Kenzo taliiwo. Era mulina amaanyi mu kuyimba nga Kenzo taliiwo. Muli bagagga okusinga Kenzo. Just mukwate bukwasi bya muwendo bye mulina, mubyetegereze mubiwe obudde. Ne bw'oggula bizinensi nga togiwa budde nga toliiwo era tesobola kuba successful. Bano abasajja b'amaanyi okusinga Zigido, okusinga Sitamina. So bubaka obusembayo Eddie Kenzo. Eddie Kenzo bw'ofuna toduula. Lekeraawo okukozesa olulimi oluvoola. Wali obaddeko mu mbeera naawe ng'osaba. N'abaakuyamba naye baveeyo bakulangire. Otegeera Katonda Allah asitula oyo gw'ayagadde. Bw'aba akusuumusizzaako katono. Ate ng'era tonnabaako ne wadde abantu balina ensimbi. Tebalina mu kamera. Balina amayumba.
tebalina mu kamera kubanga emirembe gigenda kukyuka ng'olwero gwe oli mu mmotoka zino zitulaba nti ze ziriko eriyo ba Diamond Platinum balina private jet ndiro waliraba interview ya Diamond Platinum ng'avuluga basaida kaloli wanchekecha ndiro wali omulabyeko guloza gwosinga aba abasajja okubeera obulungi kati si olaba oyina mmotoka singa osuumuseemu Kongo oyina ekyeja kubanga Uganda abantu bangi balina emmotoka ezifaanagana ezizo balina obuliri obufaanagana obubwo nti bavaayo okuvuluga baki bantu tosima ntalo nnyingi ezo ssente z'ogenda ogabira bano abantu basobola ozzeekolera gwe baviire bo babanje gavumenti kye beetaaga lwaki weekiika mu kkubo lyabwe ate n'omala n'obalengezza abayimbi muli b'amaanyi okusinga Eddy Kenzo abayimbi muli b'amaanyi okusinga Federation abayimbi muli b'amaanyi okusinga ekintu ekirala kyonna nze we nali nsiimidde gavumenti nti yali basomesezza engeri gye bafunamu ssente mu streams mufune badistributa abategeera bakwate music wammwe bamukole ekyo kyateekeddwa okukolebwa mujja kulaba nga muli bagagga okusinga Kenzo ate era Kenzo tasinga basajja abo bugagga kubanga abo abasajja vanga ku muntu eyakeera ku makya oluyimba ne lugula ku Simoni bwe togimanyi nakweza bowulira kipya tugenza okujja okutuuka ku Laatiri nga tuvudde mu Simoni okujja okutuuka ku Syringe twasooka mu Simoni era omuntu yenna agenda okuvaayo reasoning bulungi omuntu yakozesa ku Simoni olwero muli mu ggwanga ng'ennusu 10 tekirina mugaso n'olw'ataano ffe twabeera mu ggwanga nga ssente etandikirwako ennene lw'ataano okuva mu Simoni okujja eno mu 5 mu 10 ng'omuntu oba otandise okukwata ku ssente ng'era omuntu alina ennusu 2 asobola olabirira famire y'olunaku ne luggwako ku nnusu mmeka segeze omuntu oyo abanga mugagga obudde buno weetaaga emitwalo 10 emeka ekitono nnyo kale 10 ng'olina famire etandika mpola mpola okitegedde weetaaga emitwalo 10 kasobola kuddira bipapula bino bye muyina ebingi bwe bitalina value obikomparinga ku musajja yagula olwaleero poloti gwe Kenzo gy'osobola okugula akawumbi ka ssente muzeyise batagigula emitwalo 17 ku miliyoni ebiseera ebyo value bwetyo bwerinnya so tosobola kwekomparinga ku kiriwo n'okireeta ekyemabega always old is gold kyova olaba eddagala ly'obutonde terigenda kuvaawo lunaku obutonde bumera ne gavumenti yennyini erina ekitongole kiramba kirwanyisa butonde butabukwatako kati tunuulira nga nnyo abantu abalizoningira mu bintu ebyo ebyensibo balizoninga batya abamu bali feeke mu bye boogera tosobola kuddira basajja bakoze kadongo kamu mwami Sebatta muve ew'omusajja oyo tagenda kubaagala tagenda balabirira tagenda bakolera kintu kyonna muveeyo musobola okubeera ab'amaanyi mwami Sebatta okimanyi oli otunzeko ku concert eyiyo nga tolina na luyimba luli ku hit essente esukka miliyoni 5 awo wantegeeredde omugaso gwo ono mwami Dani Mugula musajja mugagga gwe Kenzo ogenza okugulagula buno obupoloti mwami Dani Mugula ng'alina poloti Nateete mu Kigagga mu 1996 ena poloti Nateete mu Kigagga yayina emmotoka gye bayita Prado mu biseera ebyo nze ngimanyi yali ya bbulu yayina limited 10 eya white mwami Dani Mugula Nateete mu Kigagga okyamira ku polisi n'oyingirako munda ogenda obuuza abantu baawo before nga tonna comparinga muntu soko tunulira abadde ki oshegeera mwami Sebatta awo bonna ennaku era awo ayinawo ebintu bye akoze kyakoze kyekyo Allah tasobola benkanyankanya tasobola kubenkanyankanya ate musome eddiini egamba ki musome eddiini kiri nnyo abantu no ebintu ebikola omusajja okubeera omusiraamu tobimanyi oli Ivan oli mukatuliki omusiraamu ebimufula okuba omusiraamu sirinnya osobola okuba nga gwe Ivan ng'oli musiraamu okusinga Diriisa osobola okuba nga gwe Dani ng'oli musiraamu okusinga Kasimu osobola okuba nga gwe Alex ng'oli musiraamu okusinga Jamiru so obusiraamu sirinnya bikolwa kati Kenzo talina ddiini ntugambye nkuwa example abantu tuyiga obusiraamu
bugamba butyawo obusiraamu ddiini esomesa omuntu n'enneeyisaaye kyova olaba bali abakatoliki balina Sunday school naffe tuyina eno talawiya tusaala kusibuka tulina talawiya zaffe ezo zitubeeramu okutukakasa okubeera nti omuntu osobola okubeera omugumiikiriza kubanga omuntu asaala talawiya esaalibwa yekka muntu akkiriza nti eddiini y'obusiraamu gyeri otegedde abaana tubatwale mu kusoma Qur'an bategeere obulungi obuli mu Qur'an abantu abamu basiraamu because linnya kituufu otegedde edda twagambanga nti omutayirire ye musiraamu obudde buno byakyuka ffenna tuli batayirire kitegeeza obusiraamu bwe buli bwenkoze eki bwenjogedde mwami Ssebattaffe twetonda ekyo sijja gaana kikola weetonze ku lwa Eddie Kenzo neetonze ku lwa Eddie Kenzo kubanga Eddie Kenzo mutabani wange generation mwenkulidde mwali kati ffe twetondera bakadde baffe olwa mwana oyo okusiiwuuka empisa okitegedde era naawe Kenzo tukusaba oveeyo weetonde naye ebintu by'otagenda kumenyawo abazadde babanyiiza babagatta mbuzi afuneyo embuzi etaliyo emu kubanga abaakaabye bangi afuneyo embuzi nga 5 ayite ab'amawulire 5 conference yabaddemu abantu bameka abadde bangi buli yakutte bw'ati n'asiimuula amaziga olina omugatta embuzi anti edda abantu baga nti ab'e Masaka tebasobya ng'okyaddeko n'ewaabwe n'omanya nti ddala w'e Buddu mulimu abantu bamu abaswaza Buddu nga si gye bava abagatta embuzi ye kale Uncle Eddie ndowooza ensonga zeezo zitegedde bulungi nnyo mbeere bulungi mweraba Loni wangi ssebo